amanyiwa bamulagidde oluva mu kampeni engisha yali badde akwata kigambibwa nti mukazi mukulu ono Bena Nabatanzi yazze ku ttaka lino erisangibwa ku Mutala Butenga kwe yasanze akapande akabadde kawandiikiddwako ebigambo nti "This land is not for sale" n'akajjayo n'ebigambo n'abisiigako ettosi olwo abantu bwe yabadde ayagala okulirambuza basange nga teririiko buzibu bwonna. Wano abatuuze we bamusanze ne bayita nnyini ttaka ne batandika okumusoya ebibuuzo n'ategeeza nti waliwo omwami ayitibwa Haruna Musaayi eyamusindise okulinoonyeza abaguzi kyokka bino nga abatuuze tebabiwuliriza. Wonna maama wange oli mukyala mukulu abantu bajja kukubira bwerera abantu bakowe eby'ettaka wano abantu bajja kukuba biveeko eby'ettaka bintu bizibu nnyo genda mu kyalo olime. Oluvannyuma baamusumuluzza ensawo ye ey'omu ngalo ne basangamu ebyapa ebijingirire by'abadde akozesa okufera abantu. Abantu era bamulumiriza nti aliko ebyawongo bye yabadde asimbye ku ttaka lino bwe batyo ne bamutwala wayabadde abisimbye ne bamukwasa enkumbi ne bamulagira abisimuleyo ng'eno bwe bamukuba olwogo. Wabula poliisi etuuse mu bwangu n'emubajjako n'emutwala mu kaduukulu kaayo ak'eka Mengo ng'eno poliisi bweyongera okukola ogwayo ogw'okubuuliriza.